Emyaka egy'obuvubuka mikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. Era bw'okola ebirungi ng'oli muvubuka, bw'okola eby'omugaso ng'oli muvubuka, emirundi egisinga obungi bw'okula era ensi gwe gwe beetunuulidde. Baba banoonya abantu ate gundi oyo nanca twamuwulira eyo ng'akola bw'ati, gundi Damba Nankabirwa Muweezi nga mukuze. Era kyenva mulaba nti omuntu atalina bye yakola eby'omugaso nga muvubuka, bwe bamuwa obuvunaanyizibwa ng'akuze, abama acamuka ayogera ebitasaana. Obuvubuka ly'eggunjuliro ekkulu ery'omuntu yenna. Era si kirungi kuva mu myaka gya buvubuka nga tolina bintu bya mugaso by'okoleddemu. Bwe mubeera mu by'obufuzi nga muli bavubuka, nakyo kijjirako ebirungi byakyo, kyokka nga mulina nammwe kye mumanyi, ekitiibwa mumuwulidde. Toyinza kubeera bubeezaawo ng'ebyobufuzi byokka by'omanyi kati bwe binaggwaawo abantu bwe batakulonda. Kati ono musawo wa bisolo, bwe batamulonda ng'addayo ng'ajjanjaba ente. Naye bw'oba tolina ky'omanyi, waakiri genda obe n'omusiri gw'emmwanyi. Bwe batakulonda ng'ogenda mu mmwanyi zo, mumanye emmwanyi abantu bazigaggawaliddemu. Genda olunde ente. Naye bw'obeera mu by'obufuzi ng'oli muto, weetegeka okuyiga. Munyumu abavubuka kye mutamanya, muba temumanyi bintu bingi naye temukimanya. Mumala kukula n'olyokuga nti nga kino nali sikimanyi. Weetegeka okuyiga. Weetegeka okutendekebwa. Weetegeka okutendekebwa. Funa obumanyirivu. Obumanyirivu bwokka n'enkwata y'abantu kyokka ekyo. N'oyiga bwe bakwata abantu. Abantu balina engeri zaabwe ezitafaanana. Omanya Muhwezi omukwata otya? Saamu oli omukwata otya? Ekyo kyokka ayinza okuba ayagala kulya kalo. Nina mukwano gwange bamuyitako Makeeki. Makeeki nasoma naye ekisubi n'alyoka antwala ewaabwe. Bafumba akalo n'ebijanjaalo. Nze akalo mmala gakalya, namala ennaku 3 siri. Akalo nga kali bulubuto. Sitegedde bwe bakalya bulungi, naye nayiga. Bw'okula ng'obadde weetegese okutendekebwa, bw'okula oyiga bingi era okola birungi byereere. Oba ofunye obumanyirivu, ekyokukola oba okimanyi, ebintu togwamu bigwe. Kakati mmwe muli mu kibiina ky'NRM kyekiri mu buyinza. Mbasaba mutunuulire embeera gye tulimu, mulabe ebisoomooza Uganda era mwetegeke okubisalira amagezi. Obwavu ng'ekyokulabirako. Uganda ekula mu bibalo naye n'abaavu bangi. Bakugambye nali Gulu mwaka guli, ate guli n'engende Kabaale eyo mu Kigezi, mwaka gwede nabadde Busoga. We nali Kabaale omuntu omu najja n'aŋŋamba nti mwankole nti bo bagaggawadde nti ffe tutunula butunuzi ab'e Buganda. Ne mugamba linda ku katono. Mugamba linda ku katono. Mwankole mugaggawadde ewammwe wali amazzi ag'emidumu. Bwe ndamubuuza amazzi ag'emidumu gye gali? Aa. Ne mugamba ku kyalo kyammwe abalina amasannyalaze gano aga waya bali bameka? N'atunula eri. Ne mugamba nti nze nasomera Kisubi. Ku kyalo ky'ewammwe essomero lisobola okuweereza omwana ekisubi? N'akolola. Ne mugamba nti nno ng'oggyeko eddwaliro ly'Embarara, ddwaliro ki eddala erya gavumenti eriri mu Ankole erisobola okujjanjaba emitima oba ensigo? Ne mugamba gye riri. N'atunula eri. Ne mugamba nti ebizibu tubifaananya. Wayinza okubaayo abatonotono abali obulungi naye ensonga y'obwavu etukwatirako wamu nga Uganda.
mu abakulembeze abali mu kibiina ekiri mu buyinza mulina okukitegeera tusaze magezi ki okujja Uganda mu bwavu kuba mwe muli bavubuka n'obudde mu bulina obudde obwefumiitiriza n'obudde obukulembera ne muteeka ebirowoozo ebyo mu nkola eyo mwakyoli wagimu kyemutalabanga ebintu byonna byakiragala bwe biti mwakyoli eyo lwaki akyoli tetuliisa ffenna neeriisa ne Sudan neeriisa Egypt neeriisa tekisoboka